mubadde mukimanyi nti omusajja asobola okuzina n'ofa. Waliwo omuwala yazze n'aŋŋamba nti senga omusajja yali anzise. Bino bye muva ku kyeyo n'omuyimo n'ogenda ew'omusajja ng'ate obadde omusajja omujeregajerega oba ggwe omwepankirako nga ggwe simanya ggwe bw'otawulira, simanya ggwe bw'otwala embi, simanya ggwe bakola batya. Mukwano omusajja ajja kuzina akudisilokeetinga ennabaana ze nkubuulira ng'ate ali kwalaali nga talina kyakozesezza. Tekijja nti buli lunaku aba azina bw'atyo, kisinziira. Oluusi mugenda ne mwepankira ku basajja ne mwesomaasoma n'omulaga nti era ggwe omusajja talina kyasobola, asobola okuzina. Omusajja buli bwazina emmana n'obusungu taggwa. Akakodyo ako nali nkasomesaako wano nga njigiriza abasajja abamala amangu. Abazungu bakayita classic oba mu Luganda oba tukayita tutya, simanyi bwe tukayita. Naye kyemanyi otambuza birowoozo byo n'olobooza ku kintu ekikuwa obusungu n'otandika ogizina ng'ogizinisa busungu, munnange togwa. Mwasiibye muti abaagalwa abalungi ab'ekumi na kusenga Face 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okundaba. Omukama akyabankuumidde era nga muli balamu. Munnange nabadde ndi wano era nga bwe mbeera ng'omuwala ajja nga ŋŋamba senga nina enjagala. Bane munsonyi about that. Nga ŋŋamba senga waliwo byenjagala okwogeramukko naawe nga mugamba otyo. Ngamba yali ku kyeyo ng'afuna boyfriend we nga badeetinga. Gaayo ono ng'atuuka okugenda e Uganda nga gaayi kale mbu baalinga banyumya ku biboozi binene eby'okwezina ng'omuwala alaga nti ye tomuzina kaluutu kamu, simanya buluutu bubiri, simanya buluutu mbu ye awulira luutu 5. Ne mugamba kituufu owulira luutu 5? Nange kubanga nze luutu 5 wamma nze wange ziba za balirwe kitegeeza babbalirirwe lumu na lumu si byakunfiira nsina bulamu bwakunsuukunda buli lunaku cuku. Okwezina okunyuma tekutegeeza muntu muzina buli lunaku. Okwezina okuli house tekutegeeza muntu musuukunda kumufiirako. No, it's understanding one's body, understanding their needs and their wants. Simple as that. Awo okwezina ne kunyuma. Naye si nti no nti kankufiireko mbu simanya sisulirawo. Munnange ng'eyo tuvuddeyo ng'omuwala akwata ekkubo ng'adda Uganda ng'asisinkana mulenzi gye yatuukira. Omuwala ngambye omusajja nze katono anzite. Oba omusajja yanywa biki oba bw'atyo kyekikula kye. Mbu yamuzina byasooka ne binyuma essaawa nga 2 ezaasooka kubanga yalina omuyimo gwe n'ennyonta ye. N'atuuka ne bimutama. Yaŋŋambye nze navaawo nga ntuukira mu ddwaliro naye nga ninga omulwadde era bo balowooza ab'ewaka mbu nsimanya nejjanjaba kuba navudde ku byeyo naye nga mukwano ng'omusajja yankolobodde. Ekisookera ddala oba mufunda kubanga oba omaze ebbanga nga teweegatta. Kaakati ate bali kuzina bwe batyo. Ekisooka muva ku kwezina kuno okw'ebirungi ne kidda ku kwezina okuli rough. Nti kati ekintu kiri rough okitegeera. Just imagine ng'omuntu akuzina mu ngeri eri very rough ng'ate okaze. Kubanga kyo bwe kiri. Kasita omuntu wabeera nga takyalina appetite omukyala akala. Kasita bitandika okuba nti bikyanyuma akala. Kati okaze omusajja akuzina kufiirako. Kati nowulira. Ekyo si ye nsonga y'okumuzina omufiirako. Mbu omusajja ono abadde mulungi nnyo nga n'akasente asola. Manyifu abakazi tuwulirira nnyo mu ssente. Kituufu nange nziwulirira musaagala balimba. Omukwano ogwa I love you nga teguliko yadde 10. Ne bw'oluba lwa 5 lumpe lw'oyina. Munnange naye kaakati ali very confused. Abuuza kino kyekikula ky'ono omusajja oba. Naye nze senga Faith. Nze wamma tompimpi n'ebyo by'ekiralu. Nenziramu n'enkuwa amagulu. Tubeere b'amazima. Awo bikoma. Newankubadde wabadde wagala kumproving nti gw'osobola. Omuntu bw'omuzina n'atuuka ng'akaze n'atandika okukaaba obulumi. Kyovula nze mbagamba nnyo mu abasajja nti bw'oba ozina omukazi wuliriza nezize. Mukale ne waba takkaabidde nti woowe. Laba ali comfortable ali like is she comfortable with what I'm doing oba ali like she's uncomfortable. Ebyo byonna mwe temubitunuulira. Gw'ofa kimu kutuuka ku ntikko yo oba kumala oba kwejjaculating oba kuvaamu mazzi agakulimu.
Okitegera tata opoundinga bupoundinzi omuntu akulaajanira omuntu akukaabira omuntu atasobola ku recognizinga bulumi bwo nza olavumba sigirabawo. Anyways endobooza yange fena tuli banjawulo waliwo oli agamba nti yo omukwana ayagala gwa bulumi oba tabamulumiza tamanya nti bamwagala naye nze ŋŋanzi sijja kulimba mukwano awo laavu teriiwo sigiraba ne bwengezaako ginyonya sigiraba kati ng'eriwo ng'evuddewo teriiwo awo laavu eba teriiwo ku sayidi yange go ge mazima. Omuntu akwagala yes yali ayagala gezaako kulaga nti ye wa kitalo asobola okuzina oba abadde ayagala kulaga nti ye asobola okuzina ema n'okufaako obufu yes naye bw'alaba ng'otandise okulumizibwa otandise omulaajanira awulira sympathy. Akamu ku kabonero akalaga nti omuntu akwagala kwe kukwatibwa ekisa. Kino tekirina ku just balavers oba ab'omukwano abeeyagala just n'omuntu gw'owangaala naye obuwangaazi oba muganda wo oba mukwano gwo omuntu yenna akukwatibwa ekisa nga kamaama bambi oyo omuntu aba akwagala sikulimba. Naye omuntu atasobola kukwatibwa ekisa bulumi bwo kubanga omuwala agaye nakaaba n'endaajanira omusajja ng'omusajja tawulira nga nzina buzinya paka bwe yamala munaalyoka amugamba ondabye bwe ndi omusajja ku mamaaya ondabye bwe ndi omusajja oyagala kunzita leero nnoze faati waabwe kati oba oyagala kunzita twogera amazima oyagala kunzita kiki omuntu n'asaba amazzi omuntu n'akola atya omuntu n'akwegerera gwe n'osigala ng'okyamuzina okimanyi nti omuntu asobola okufaako. Kati scientifically kambabuulire kino waliwo oluusi pressure y'omusaayi bwetuuka n'ebeera ng'eddukira ku speed nnyo nti osobola okufuna bakiyita vein rupture like omusuwa ne gukutuka omusaayi ogwo singa guyiika ne guyiika ewabi olinza okufuna obuzibu. Okimanyi ekyo kyova olaba abantu bafa nga beezina ne bagamba oli adde amututte mu kaloogi n'amufaako naye ng'ate mwabadde musobola okyavoidinga omuntu buli bw'atandika okuwulira nga jjukira gwe oba awulira obulumi kati pleasure eri mixed up with that intense pain kakati obwongo bwo butandika oba ne bufreezing abamu passing out nti oxygen atuuka n'abeera cut off from your brain ng'obwongo oba tebukya receiving like oxygen ng'oli awo naye gwe ng'ofa kimu kuzina muntu mufiirako. Bananga basajja mweddeko ate naawe munnange kyenkugamba andeetedde ekibuuzo kino nkubuulidde bye nkubuulidde era ngambye nkisomeseeko yasabye nja kubuulira kino oyo omusajja tetumudibayitinga nako nze sirina debate gye mukolako sisobola namuwa chance talina nakyaŋŋamba era Katonda bw'annyamba n'esimattuka neewungula n'enva mu mikono gye mukwano mba saagaladde okuddamu kulaba ku feesi yo nkubulookingira busaagala nakunnyinnyonnyola nkubulokingirawo ogwo si mukwano we were tormenting mitwale tetukola mukwano wabadde ompimpina bupimpi nnyo bwe tetukola mukwano nabagamba mwawule omuntu akuzina n'omuntu akola omukwano naawe byanjawulo nnyo. Omuntu akuzina omuntu atakulumirirwa ye muntu akuzina nga tafaayo akuzina nga agamba nti gwamanyi ne bwagiwa omuggolamu ekituli naye omuntu afaayo akimanyi n'ekyajja kudda ali ku mmere eyo yeemu so agirya mpola mpola asooka naginaabira ngalo n'agikwatamu aleme gigaza nti munnange ate bwe njiryange engalo nkyafu ejja kugaga ate enkya nja gitukako nga sisobola kukola ki kugirya asobola n'ofuna ejjiko n'agamba kanseneko ndye ndekewo gye nnaali enkya. Byebyo ebyange temwerabira subscribinga kulikinga no commenting omukama abankumire. Yeah.